jowero okugoba obwavu mu family fwe abavudde mu poor background. It is a full-time job. It is a full-time job. Sacrificing essanyu lyo osobola oddiwa abalala, osobola okuliwa abalala oba oliwe family yo, osobola okuzimba legacy nti wabbulula ennaku gye mwayitamu nga wakola ebyo bye baali balowooza nti and what they will remember always. Nze omu ku ba family member yange bwe nali nzimbira muzeeyi balaba materiyo omanyize nababala lwaki towulidde assets mu story yange ekyalo kyewaffe nakikulirako nkimanyi buli mulabe yali tayagala maama wange namumakinga nga nkyali muto era nange mmanyi mulabe wange wadde mubuuza nseka naye nabasoma namanya ekika ky'eddogo kye balina supidi kwe balogera nenkola ebintu byange mu mpola kabana akamala okukubaagwa mayinja nteekateeka kuzimba muto wange anzirako ne bamuloga naagwe eddalu. True story. True story. Omwana waffe bwe yagwa eddalu 221 nga gutandiika nengamba bajjeyo ebijambiya kati bajjeyo amafumo naye njagala mujjukire tuli wakati mu covid kati we balaba nga tukubya amayinja kyayika ne bawulira engambo nti twagala kuzimba ne baloga omwana naagwe eddalu kabonero kakwagala kutuzza mabega ezaali genze mu kuzimba zijjanjabe ne tujjanjaba omwana oyo Allah n'asaasira naawona era abamu beebuuza bajjewa ssente bajjewa ssente ezimujjanjaba biki ne boogera bingi kati omwana aba ateredde kati nga maama wange atandise okutuulako wansi kubanga omwana ono ebintu byali bimuyisa bubi nga aloga n'ekiro kyonna nga maama teyeebaka kati maama waatebenkera mukubira essimu mugamba maama njagala kuzimba njagala kuzimbira ennyumba gye nakusuubiza tuyingire ensi ensuubiza tuddayo mu highlights zaffe ezaasembayo nze ekiro seebaka mbeera ku ssimu yange nembeera ku TikTok nti abalogo bagende okutuuka okuloga bansange nga ntunula kati mbuuza eddogo bwe baseesaamu eno litabuke bw'oba otunula kati nze nkuze ndaba abalogo nze nina omulogo gwe nasangako ng'akutte akaana akato ak'enkoko n'akasibamu eddagala n'amala n'asima ekinnya n'akaziika omutwe n'aguleka wabweru nga kakaaba. Ku myaka emeka? Nali muto. Bangi bagenda ne bavaayo ne bagamba nti no Wange Wadoni Muhammad yali muvubuka muto. Nayenze mu bulamu bwange sifunangako musajja ngamba bigambo Doni Muhammad bye yangamba nga nkwana. Era nzijukira n'ekibozibozi kimu kyayita ku social media banyize nange ensawuka kati oba kino ngenda kwogera kyaki ne bagamba mbu warepinga kadoni kabandi warepinga akaana akato oli omwana yankwanisa bukugu yakwanisa ki obukugu nagenda okutuuka okumanya ekituufu ngolodde maze okugwa mu mukwano ne mugamba lwaki wannimba ne mugamba naye nakusonyiwa kubanga mu Busiraamu mukogereza okulimba kukkirizibwa okkirizibwa okulimba omukazi mu kaseera k'okumwogereza okuwangula omutima gwe. Nsiraamu senze nagwa mu mukwano ne mwami Muhammad era twakola nika yaffe 2020 mu mwezi gw'okusatu we twakolera nika yaffe. Kati awo atafulumye ebwero omwami wange era awo Mwoyo Mutukuvu ansindikira ekibuuzo nga temunnakola nika nga Muhammad mugumiikiriza nze segattako na mwami wange paka nga amaze kumpoowa
Mwami Muhammad oyo mwennyini golaba jukira yali musiraamu mupya nga buli tteeka ly'omugamba ery'obusiraamu alitambulirako teeka ey'eddiini tumako Asiya Happiness kubanga yalina page ye ku Facebook nga yeyita Peter Happiness Muhammad nga tunaba kusiramuka yali yetuuma Peter Happiness kati nange combination nengamba nange kanetuume Asiya Happiness nengamba era nina page ku Facebook woteekamu Asiya Happiness ogisanga nengamba naye nebinya terigenda kunkolera jukirawo mu COVID akasente kaweze webakirako milioni 2-3 nengamba abantu bo kanetuume Doni olwakasente okebakiranga mupiro ebizibu byewaka nsobola okubyemalira ate nensigala nga nzigumidde wekubako ogutiibwa ettereteggwa ly'ekitiibwa Doni nene kasukako erinnya Doni Asiya ngolo Doni Muhammad sinaba na kumukulyetingira peji kati erinnya Doni Muhammad liva mu Doni Asiya mpembozi timandi awo mu 2 eyo yennyini gwali mu mwezi oba gwakuna nzijja nkuba hit ku TikTok breakthrough yo yali etya that hit breakthrough yange twalina omuwala baali bamuyita Maimuna ng'akolera mu Oman era yali yeyita Mai 256 yavayo n'akola video n'agamba mwe bano abaatoloka mwadduka eno ne mugenda nga mugamba eno teri ssente ne mugenda awali ssente ziwera muve mu inbox zaffe okutusabiriza mpulira kati yakola attack ku batolosi Doni Asiya Maama Kiyumba alaba video abuuza who are you did you know me nga nkwata simu ebiseera ebyo nga ziring right tezinaba kujja ogula eddirisa nga nzigula ddirisa nga neetunuzaamu essimu nga mugamba gwe nnyabo oyagala toyagala ffe abatolosi temulina we mututuukirako mugumire olwenda lwammwe temutuleetako kajanja n'ebigambo awo ebiralalala nga tebiwawaaza ku matu emboozi ng'abaana abaatoloka bakabuukira nga bali mu contract nga nabo bakabuukira mbandi awo nga Kaluvini Kayanja mpositinze ku peji ye eya Facebook nali mu kateeteeyi kange nakatendeka paka kati kyafaayo sikagaba nga byengoye zonna naye ko sikagaba kalimu bu strips bwa round bwe buti black and white nti TikTok ekula kati mu video eyo nateekamu ekigambo nti weno ewabweru waliyo abeetunda n'abateetunda kati bamalaya ne bannumba abaali beetunda humwayo ne bajja mu comment section ne bagamba kino ekikazi nakyo kyetunda tekisobola kubanga kinyirira bwe kiti nga tekyetunda bakupolishinga kyo kikolawa nakyo kikola emirimu gyegimu nga ffe kubanga kibeera mu nnyumba ssaawa 24 lyetunda naye yeetunda ng'ekigambo ekyo kijja kimpangulula nga kinzijjako wayanga ne bw'oŋŋamba obugambi nti Asiya weetunda obeera nga nkubye essasi ku mutima nenyiga awo we naagirayo obusungu bwonna n'entandika okukasuka vidiyo ez'obusagwa naye ng'ekyali kinyiza kyali ekyo okumpita malaaya ate nga seetundangako kati nga zenviiri bamalaaya ze baagala okukola ki okusiba nga ntandika okupostinga ku status nti omanyi ozisiba kati jjukira mu bamalaaya mwalimu abaali banjagala kubanga nali njogera ebibaluma kozi waliyo abaana abayingira mu mulimu ogwo omuzungu kyagamba demonstration forces embeera yakuwaliriza kati nga njagala kumanya we baba beetunda batya era beetundira wa anzija awo wentandika okumanya nti ino abaana abeetunda kati nga omulundi gwange ogusooka we twali tutudde nga we tusibira enviiri nga olaba bajja bakugamba mugalewo ate temwogera abali okufumba namwe mwegalize mu ffumbiro kati nga neebuuza kiki ekibekwesa olwo olunaku ne nduteekawo question mark ne ŋŋenda kati we nasiba zino enviiri ne zinyuma ne ntandika nga okufuna bakaswabule kyekyo
babite beyita bamalaya bali babuzaabuza nga beyita bakaswabule tuzanya ebi Nigeria bwe batyo nga webeyita twelyamu aha business batambula nazo nga batandika okukubira oli omukyala gamba Asiya ajja tusibire ewuwo nga ngenda nga nsiba enviiri kati awo wenakizuulira nga ennyumba zennyini zino zetubeeramu mwe beetundira nga babeera ku masimu olaba oli ali ku simu bize ali mu kuchatinga akola ki kumbe ali kusindika ki asindika location kati wano we babagambira nti musibike temwogera abali mu fumbiro temwenyeenya abagenda kugulira customer mulaga abeera bwomu naye customer bwamuleeta kwefujjo nga bano abeekwese nga bavaayo omanyi nti nagenda mbamanyira batandika okubwatukanga ebyama byabwe byonna nga wendi ntudde eby'omulimu gwabwe kumbe nze nagenda kubabega kumanya beetunga ate obega okola mbega nkola ng'omwana omwaja anyumiza yafuna customer owa slave sexy mu lulimi olwaffe manyi nze nagambye seegeziwaza ndi falawo what does it mean simanyi bwe nsobola kukinyonyola mu Luganda naye batumuyitemula tusabike oba tumuyite sexy w'okutulugunyizibwa empalana bwetyo bwejja mu ggwanga lya Saudi Arabia kati bwe baalaba nga nze tebansobola ne batandika approachinga mukwano gwange Doni Muhammadi era ne bagezaako to recruit me mbeere kye bali nakulumu nafunako obutakkanya n'omwagalwa wange obwali obubya nnyo okuntunuza ewantu awo nzidde okutulaba n'okutuwuliriza webale gyonna gy'otuusaako engalo olunaku olwaleero kansubire nti olunaku lukutambulira bulungi nnyo eno gyendi akadde kankoze obulungi obutagambika ate oba oli awo n'omuntu gwe ndi naye still naye ankoze obulungi obutagambika video soko jimpereka like gwe wena atulaba ate nkusabye subscribing ku channel no ovike exclusive obero part of our family umale okusubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo ekyo kye bayita personalize okateke mu kigambo all wensinziranga gamba nti turn on that notification bell buli kye tuteekayo jja kuba kiraba mukadde kakati twakoma ku kitundu kyaffe kya 1 2 3 4 twolekedde kitundu kyakuna n'emboozi ey'akafubo n'emboozi ennyuvu n'omukyala ow'ekitiibwa eri omusajja eyamuwasa kozi kyekitiibwa ekisookerwako at the same time omukyala omututumufu ayina emboozi gye yali yasirikira okuva lwe yali yava ku kyeyo Doni Asiya mboliza kuba tulaba okay sanyuse okubeera nammwe era mu kitundu kyaffe ekyokuna ku lugero lwa Doni Asiya. Wow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu mwebale kusiiba. So Allah akirize ekisibo kyaffe atusasulemu ekisingo bulungi fi dunya wali akhira atumalire ebyomulwatu n'ebyomukyama kubanga ye mutesitesi waabyo ate ye mukyusakyusa waabyo. Webala akasige. Alhamdulillah. Buli wenkola nanyina kyenkuwalako mbadde nkyali ku ddento nejje nkomye okusemberera ntandise someone lwakuba ate we twafundikirira nga tuzzeeko ku nsonga za connecting. Kati kano kosiize ku liiso ke bayita batya? Kino kye tuyita simple makeup. Simple. Kukola makeup tekyetaagisa ku meeting aba makeup artist. Omukazi olina okwefubako okusobola okubeera obuvunaanyizibwa mu maka. Olina okukendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi. Mu kaseera kano aka interview nandibadde nsisinkana ba designer abanyambaza nandibadde nsisinkana abantu serebu
ntule waka nenkola ka simple makeup kange ngamba ngenda kusisinkana Vicky nene yambaza okuva ku ngatto paka ku katambala akali ku mutwe nenga go mupira mwagulabye Joel twogera ku ngatto va kunigina waliwo nezino je twita amasanda wajigulawa katudule muko yajingulira mwami Muhammadi wow ngato nungi I like it jera ku katufu I got that bro webale kunyuma onyumye alhamdulillah kale tukomye mu kitundu kyaffe ekyokuna kumbozi ya zoni Asiya muva Saudi mama Kiyumba nembozi nga bweze zutambula nenga nkujukiza nti programu eno etekebwamu ensimbi obe wagirwa bannaffe aba Skin Mama Beauty World agwo omukyala yandyagadde okubeera nga weekuumira ku mutindo n'obeera nga ate ekitiibwa kyo kijja mu ndabikayo Joel ng'owoominga ankugamba nti genda bugenzi ku Namirembe Road awo ojja kusobola okubeera nga ofuna ekisinga enamba ze zisembya ziri awo wansi awo waliwo ya WhatsApp n'egyokubako obukubi direct ennaku zino Skin Mama abadde ngambye nti mujjumbidde mbungi mwebale buli wembaako gwembanjulira nammwe ne mu reactinga kinkuuma n'akamwenyumwenyu kutama lw'ensonga mba nyingiza kasente ne mbaleetera bye mwetaaga okufuna so nga ate ye Hajati Kalodo mulombi wa dduwa oyo tutambudde naye kati mwaka gumu n'ekitundu nga tulanga naye kitegeeza mwesimbu mirimo gye mbakubiriza obuteeyunira nnyo ddogo ensi neyagala nnyo ebintu ebitambulira Katonda dhani ebintu ebitambulira nnyo mu masitaani kale n'olwekyo gwe alina ebizibu oba okusomooza okwenjawulo akubira ku Hajati Kalodo omulombi w'edduwa oba mutereko obubaka bwo obwa WhatsApp nabajjukiza nti nkoze ne Joel ku kamera always yabe emabega waayo bampita Vicky subscribing liking sharing ate oba oli awo gamba muno nti tusimbudde tukolekeddako nako olwaleero kati wetwakoma nga Beka agambye Medi anteeke mu conference naye twogere Medi saving enamba tumaliriza okwogera ng'ennamba yange agisavinga mu simu yaki agiteekako ekigambo love mbu genda maaso tutandika okunyumya nkubirako nangamba Asiya ndi musiraamu mupya wayitawo banga kinga conference eyewedde wayitawo like 1 week nga takubiranga kasiriso kati weyankubira of course nabuzaani ono nangamba nze Muhammadi akukubirako neyeeyogerako ng'omuntu nantandika okunyumiza ndi musiraamu mupya nemugamba mashallah tukwaniriza natoola shahada nga nakayingira Saudi kati katuwulira ku tteeke okwekyeyo n'owekyeyo ogonza otya munno bwetutyo ne tutandika okunyumya ng'ab'omukwano twamala akabanga nga tuli ba mukwano nemunyumiza ebizibu byange nanyumiza ebizibu bye ne twetegeera sirina byakwogera okujjako okusiriikirira omukwano omungi gwe twalina tulina bingi bye twakola nga ab'omukwano ebyali ebirungi saidi zombi kati mu process eyo Muhammad akyali mukwano gwange we nali mpangisa nenzija nenfuna obuzibu ng'ennyumba gye twagenda okupangisaako kumbe bagigobako Abafirika kubanga kwaliko abaana abaali bakolerako emirimu egiri prohibited kati nga bo buli balaba omuddugavu balowooza ffe be bamu bwatyo landiroodi nangoba ku nnyumba eyo nankasukira ebintu wabweru nagenda okuva ku mulimu okugendayo nensanga nga ebintu byange biri wabweru mu balikon bangobye mu nnyumba lero lunaku lwe namukubira nga twogera okumala emyezi nga 6 nemugamba ndina obuzibu bwenfunye Muhammad bankasukidde ebintu wabweru kati nenjagala mugezese kubanga nze nalina sente zange nemugamba naye
bangobye naye mbadde nakasasula ennyumba kati nga nina kukuumirira omusala kyokka tebanziriza ssente bambi kyamukwatako bw'atyo nansaba location ne muwa endagiriro najja we yajja bwe bwali omundu gwange ogusooka okumulabako yali mu kanzo ya white masha Allah nga muvubuka uli akagambo akanyikidde love masha Allah ne munyumizaamuku ebizibu byange bambi nampaayo emitwalo 5 mulundu gwo gwasooka bye 5 n'atakoma ku ekyo n'alagira drive omunayuganda eyamuleeta n'amulagira anoonyeze ennyumba ansengulire ebintu ebyo abintwalire mu nnyumba eyo bwe ndiba nvudde ku mulimu ndigenda nenkola ki nennongoosa bwekityo bwekyali n'asasula eyo ennyumba covid tanajjaawo awo covid tanajja n'asasula eyo ennyumba n'asasula n'okusitula ebintu ne bagenda ne babinteekeramu eyo ennyumba Doni Muhammad nga tetunateekako lya Doni Muhammad yasasula ennyumba bwe guba mukwano akyagezesebwa bw'atyo ne bandeetera ekisumuluzo ku mulimo nga bamaze okusengula aho bandeetera ekisumuluzo nembeerawo nenkola omwezi ne guggwako kati omwezi we gwagwako nengende waka mu vacation najja twali ba mukwano nga ffenna nga buli omu atya munne ng'ajja ne tunyumya n'amala n'akola ki n'agenda ku mulimo mu nnaku zo zino ze otabeereranga wa mukadde ku mulimo then ennaku eziggwako nenzirayo ku mulimo bwatu kino tubeerawo nga tutambuza ekyeyo naye nga tuli ba mukwano abaki just tanagamba I love you tanankwana oh yeah kati mu process eyo we twamala okupangisa ne tudda wali conversation zaffe ne zigenda nga zikyuka after someone helping someone conversations chuking zakyuka abantu bangi bagenda ne bavaayo ne bagamba nti no bawange oba Doni Muhammad yali muvubuka muto naye nze mu bulamu bwange sifunangako musajja ngamba bigambo Doni Muhammad bye yaŋŋamba nga nkwana era nzijukira n'ekibozibozi kimu kyayita ku social media manyi nze nange ensawuka kati oba kino ngenda kwogera kyaki ne bagamba mbu warepinga kaddoni k'abandi warepinga akaana akato oli omwana yankwanisa bukugu yakwanisa ki obukugu nagenda okutuuka okumanya ekituufu ngolwedde mmaze okugwa mu mukwano ne mugamba lwaki wannimba ne mugamba naye nakusonyiwa kubanga mu busiraamu mukoogereza okulimba kukkirizibwa okkirizibwa okulimba omukazi mu kaseera k'okumwogereza okuwangula omutima gwe Nsiraamu senze byonze nabimusanyuiramu awo tewalinda na Allah oluvannyuma lw'okukizuula naye yakozesa obukugu bwe simanyi awo experience y'obukugu nga tutuukawo ndaba n'amaaso gakyuse gali mukwano ndina ekintu kye yandabamu yamanya nti ndi mukazi mukozi alina ebiruubirirwa njagala kubeera mugagga oba njagala ssente kati yajjira mu tageti eyo omusajja tuterezeemuko wano kakaaya omusajja waggulu awe kagatira omusajja ky'omulagaye kyakola ki kyagenda nakyo yandiisa waadi la hawula wala quwwata illa billah kyane ekyo bwe ntyo nengwa mu mukwano nagwa mu mukwano naye simanyi oba lwaki omutima guŋŋamba nandyagadde okulya ku bugambo obupyoobwate ne tuyingira covid nga amaze okusuula mulaawo ne tuyingira mu covid tuyingidde covid omulimu gwange guggwawo ewa mukadde nsonga ki egugwazaawo covid yali mungi nga kati tebaagala muntu kufuluma bwakomawo injaaza kyokka ate nze nalina abaana bange nga teeka ndina kufuluma bwe nzira ku mulimo bw'oba tosangiddwa ku contract
yakyuka from nowhere Omwarabu alinga kamiliyoni kyova olaba Omwarabu tasindikanga naawe ebinnyonolooza nti bakyukakyuka balinga embeera y'obudde kati tuli mu kidde Joel ali ku kamera ataganjwa gugenda kuddamu gwake nenzira ewaka nentuula kati bwe natuula ewaka mu butuufu yali tali bulungi financial naye nga nze taŋŋamba Doni by the way nze Doni Muhammad yankwana ampa sente yatandika n'ataano n'asasula ennyumba n'asasula ezikusengula ne tuyingira mu covid nga yagula okuva ku gaasa afumba naye ng'akasente k'ekikazi akalega kafe bankaleega okyagirina kalega tezifulumangayo nazitungira nako wuzi bankale watungiramu sente mmeka by then we twagenda okutuuka mu covid nalinamu obusente bwange lyali zinga I think zalinga milioni 16 ezawano naye nga ziri mu kaleega nkalina ndikalaga n'omwana wange side eno ne side eno nga ntandika omugamba tetulye biki ebyo kati nenjambeera n'abaana mu nnyumba omukwasa obuvunaanyizibwa bwa ssemaka mutiiko obuvunaanyizibwa bwa ssemaka naye akiraba era akiikiriza kubanga yandaga nti asobola kati nnyo by the time of someone connecting Doni ono mbuze ntya Joera wampulira mpaka yagira yakangamu muvubuka mugumiikiriza nnyo tewali kukwatamu alina obugumiikiriza bwesimanyi naye nga nsaba Allah amukuumira awo n'obugumiikiriza ate amufuula omusajja ow'amaanyi tuzze mu covid omusajja gw'olaba oyo yatulabirira mu covid-19 saba Allah amusasulemu kyasinga okwagala Doni Muhammad ng'akyayitibwa Muhammad kyokka twalya ssente ze yakola mu Samasiko omwaka plus akawunti n'ekalira eya Muhammad we yalaba atuuse ku kisenge lumu yajja n'aŋŋamba Asiya bwe twasisinkana nali mmanyi kino ekintu ojja kuba okola nange bwe nkola tuyambagane naye kati omwezi gugwo guggwako lwenti atuuse namugamba tofaayo Allah ajja kutukolera enteekateeka enaakusobozesa osumulula bankaleega aba yakagenda bw'ati ankubye omugongo nenfuna omwana atoloka neninya motoka nengenda ku location nemutolosa nampanusi 18 anga kati nze yekolera emirimu gyange ninya taxi y'okukkubo nengenda nenunula omwana wange ku kiyumba waali wa taxi nemweteeraawo netweteeraawo nemusasula nebiggweeraawo laba bwenfuna omulimu ogwa 1.8 nga yakankuba omugongo era around Jidda natalosa omwana oyo gyali kakwano kange kesigenda kwatukkiriza amaanya n'okakuba enjawulo ey'ekika kyewaggulu kampali yali 18 1.8 nemukubira essimu nemugamba tufunye sente za rent n'amasannyalaze n'agamba eki nangamba si ekyo kiwedde naye nga tubeera mu nnyumba jjukira covid tetuukirizibwa kutambula oluusi tulidde emigaati alina emigaati gye yatuguliranga oba yagigula wa mukama yasinga omanya naye nga tugyeesunganga keeki era ng'abaana balingiza mu ddinisa bwe bati baba bamulaba avayo n'ebiveera by'ebintu mu mmotoka nga bankoonako babaze amiina bamuyitanga na baba of course ate omuntu abalabirira n'abanoonyeza ekyokulya kyemubadde mutasuubira muli mu covid nga tafuuka baba abaana nga bakimanyi nti of course kubanga yajjanga ne tubeerawo naye n'obuvunaanyizibwa bwe yalaga ekitiibwa kyali kimusaanira omuvubuka oyo yatulabirira mu covid Muhammad okweyita mukyala Muhammad sinsobi mukwano gwange
amanye ensi byetamanyiiko ate nange nze mukwano gwe amanye ensi byetamanyi. Muvubuka oyo teyanjagala lwa ssente kuba nali sizirina. Ya investing account ye neggwawo. Kati munange ne tubeera mu COVID, kati awo we twali mu kaseera kennyini ako aka COVID, eyo ennyumba amasannyalaze nga ga bbeeyi ne tuba nga tulina kusenguka ng'ogwo omwezi guweddeko. Bwe mwasasula. Kati nga we twali tugenda okusenguka yajja ne ATM ye eya Samasiko. Kubanga yali bize ng'alina engoye za droppinga ku kyalaani ez'abakama be. Yagikasuka era nagironda na bulonzi nga yavuza agenze namala nankubira n'agamba genda ku account yange ojjeko ezo sente ogateeko ezo eziriwo tusenguke tugende mu eri ennyumba tusobole okutereza ebisale bya renti kubanga tetuyimiridde bulungi financially. Yali akola mulimo kibaye. Yali driver mu kiyumba Mpemboozi ng'afuna nusu 15,000. Bwentyo nengenda nenzijaya kwa kasente najjayo nusu 10 ba mu 15,000 nengattako ne tusenguka ne tuddate ku apartment endala ng'ebisale biriko okwo wansi. Era tutambulirawo mu Khamusa wa 20 Bawadi around yawo. Negenda ne tutuukeyo ne tuyingira. Kati mu kaseera ka COVID ako abaana bangi nnyo balwala COVID bakama babwe ne babagoba mu biyumba nga babeebasa wabweru mu ziboys quarter nga baagala bafiireeyo. Ate nga abaana abo nabo beerwanako bakkubira obayambe. Ate nga abaana abo nabo beerwanako bankubire mu bayambe. Kati we nasooka nembala embeera y'obudde gye twalimu nabacharginga nga akasente akawererako ddala kubanga nali nsuubira abaana abo okujja nange bankwasa obulwadde ate nsobola okunoonya obujjanjabi. So ku charges nenyongerako omuntu yenna omutegeero wagattangako ez'ebigwa bitalaze kubanga nga simanyiddi mwana lwagenda kufuna mulimu alina okulya alina okunywa nga bw'aba alwadde nze buvunaanyizibwa abo. Thank you so much. Sinakindi n'okulwaza na COVID-19. Era nze nalwala COVID-19 emirundi egisukka mu egyo. Tujja tuuka wa give mu order emboozi. Nga kati ntandika okutolosa abaana be basudde wabweru w'ebizimbe lwa bulwadde bwa COVID. Nga nze nyambala masiki nga ngenda nga mbatolosa nga mbaleeta. Awo we nazuulira eddagala lya COVID eriwonya. Eddagala eryamponya. Ku live by then was it live ngola olinenga abantu engeri gyo balagirira eddagala. Waliwo eddagala baliyita control neddala baliyita Fludrex. Wobeera ne COVID kastomire eri eddagala. Control golaba oyo aggula ekifuba ekiba kizibikidde n'ennyindo n'osobola okussa obulungi. Ate nga COVID yali amima mawuggwe. Fludrex oyo aggula ennyindo n'asiba n'eminyira egikuyiikayiika. Okufeekeera. Tujja tugatta konsiya nansingi ababadde bagibuuza n'ababadde bagiwakanya. Bwentyo nga neeyongera okukola research ku ddagala era nze tusobola kubeera wange n'otasangayo ddagala. Embeera eyo nagigira mu Buwalabu. Kati n'entandika nga bwe mba nkoze obukadde 2 ngenda nenkola shopping y'eddagala lya COVID lya $500 nenteeka mu nnyumba. Oyo control oyo Fludrex waliwo n'ebiweka ebirala ebiti byali byakuyonka nga just kununa sorry ne vitamin C ne stockinga mu nnyumba nga buli mwana akola ogimusimbirawo si kuba abasiiga. Nembeerawo mu mbeera ya COVID nakola nnyo ssente mu baana abalwadde ba COVID omwaka 2020. Nabwe tomutya omuleeta n'omuwa eddagala n'emujjanjaba n'ensaba Allah abajjanjabe ffenna atujjanjabe atuwe obukuumi Allah. Mu COVID oyo awo jjukira nagwa mu mukwano ne Mwami Muhammadi. Era twakola nika yaffe 2020 mu mwezi gw'okusatu we twakolera nika yaffe. Kati awo atafulumye ebweru omwami wange era awo Mwoyo Mutukuvu ansindikira ekibuuzo nga temunnakola nika era nga Muhammadi mugumiikiriza. Nze segattako na mwami wange paka nga amaze kumpoowa.
Mwami Muhammad oyo mwennyini golaba jukira yali musiraamu mupya nga buli tteeka ly'omugamba ery'obusiraamu alitambulirako teeka y'eddiini kati mu porosensi eyo azze afunye badrive abamuvuga we bamuleeta batandise okumupokera omugambo bwe bamulaba n'obusawo bw'omuceere bamusuulayo ebigambo olabirira baaki gwe yabireeta ebyo ebikazi obireka bigambe byetunde byerabirire twalimu abaana 8 mu covid mpe emboozi bireke bigende byetunde obirabirira ngaani yalina mukwano gwe gwesigenda kwatuukiriza amannya yali amudropinga nga ku location ng'amugamba ebigambo ebyo yasigala ku kigambo kye omusajja gwolaba oyo teyaseseetuka era ng'ajja n'akunyumizaako nengezaako nange okumuddamu nemugamba kati awo tugudde mu mukwano jukira tetunaba kwetegeera awo bwe twafuniranga obutakkaanya biki ebyo naye ate twagenda okutuuka okufuna obutakkaanya nga ddala mu butuufu mwagala ate nga amwetaaga mu sisitimu mwennyimiridde ng'oli mbwetaavu olimu omwetaaga nnyo kati ekintu kyange kigezze neetaaga omuntu gwe ngenda okukolagana naye patana kyova olaba bingi byatuukawo twafunanga obutakkaanya obwali obw'enjawulo naye nga tetuteŋŋana kubanga twali ba mukwano so bwekyo bwe twajja tuwangaala mukola nika twagikola 2 mu mwezi gw'okusatu we twamala okukola nika eyo baddamuko mu makkati awo ne tufunako obutakkaanya ne tumala emyezi ng'ebiri awo natonna muzimba kumuteekako kigambo ddooni oba tanneteekako akyali Muhammadi yagwa kati awo we twamala before nika yaffe nga tikitoko yakajja nga ngenda nkola ka video kali ku page ya Don Asiya wano yasigala ya Saudi Arabia nali mu mpale ya jeans ne ka vest ka black nga ngenda ku TikTok sangayo ba China teri bana Uganda by then sangayo ba China bana Uganda by then waliyo Fred Owens nabe mvuka bali bamuyita Raji Simba nabe mvuka bali bamuyita Fahadi nabeerawo n'omuwala Samantha birungi Samantha siwa jona ye ku TikTok Samantha mukadde towalampa tetuli kuwalampa gwe vaayo nedda si kuwalampa mukadde ku app awo nkufunye nga nange ntandika kujja kati wenakola ka video akasooka nenkapositinga weyajja ewaka nemubuzaako nemugamba kano ka app okalabi ntaddeyo kano ka video nendaba wano kafunye likes 22 kafunye ne comment nga kuliko bugundi emojis we bakozesa nangamba weyongera okukola video nakusupportinga nasooka neneetuumako Asiya Happiness kubanga yalina page ye ku Facebook nga yeeyita Peter Happiness Muhammadi nga tunaba kusiramuka yali yeetuuma Peter Happiness kati nange combination nengamba nange kaneetuume Asiya Happiness nengamba era nina page ku Facebook woteekamu Asiya Happiness ogisanga nengamba naye bino ebinya terigenda kunkolera jukira awo mu covid akasente kaweze webakirako milioni 2-3 nengamba abantu bo kaneetuume Doni olwakasente okebakiranga mupiro ebizibu byewaka nsobola okubyemalira ate nensigala nga nzigumidde wekubako ogutiibwa ettereteggwa ly'ekitiibwa Doni nene kasukako erinnya Doni Asiya ngolo Doni Muhammad sinaba na kumukulyetingira page kati erinnya Doni Muhammad liva mu Doni Asiya mpa emboozi bwetyo tutandise TikTok 2 oyo nacaca bu video nemubeeranga bu video kati mbandi awo mu 2 eyo yennyini gwali mu mwezi oba gwakuna nzijja nkuba hit ku TikTok breakthrough yo yali etya that hit breakthrough yange twalina omuwala baali bamuyita Maimuna ng'akolera mu Omani
era yali yeyita Mai 256 yavayo n'akola video n'agamba mwe bano abaatoloka mwadduka eno ne mugenda nga mugamba eno teri ssente ne mugenda awali ssente ziwera muve mu inbox zaffe okutusabiriza mpulira kati yakola ataaka ku batolosi Don Asiya Maama Kiyumba alaba video abuuza who are you did you know me nga nkwata simu ebiseera ebyo nga ziring right tezinaba kujja ogula eddirisa nga nzigula ddirisa nga neetunuzaamu essimu nga mugamba gwe nnyabo oyagala toyagala ffe abatolosi temulina bwe mututuukirako mugumire olwenda lwammwe temutuleetako kajanja n'ebigambo awo ebiralalala nga tebiwawaaza ku matu emboozi ng'abaana abaatoloka bakabuukira nga bali mu contract nga nabo bakabuukira mbandi awo nga Kaluvini Kayanja mpositinze ku peegi ye eya Facebook nali mu kateeteeyi kange nakatendeka paka kati kyafaayo sikagaba nga byengoye zonna naye ko sikagaba kalimu bu strips bwa round bwe buti black and white kekakuba hiti remember lesi kati awo wenatuula mu ntebe neŋŋamba nti we natandika okuzimba ekintu nenfuuka n'abatolosi Maama Kiyumba nentandika okwogera ebirungi ebiri mu kutoloka na biki ebituleetera okutoloka tetwagala mutujajinge tetutoloka kugenda kwetunda wabula tulina ensonga zaffe eno gye tulinayo abeetunda n'abateetunda waliyo abeetunda n'abateetunda era toleka muganda okubonaabonera mu kiyumba atuuka okufiirayo ng'alowooza nti bw'anaatoloka agenda kwetunda munkonekitingeko ajjeewa n'akugamba nti Asiya yantunuzza mu kwetunda jangu otegeeza ensi video nayo egenda viral yeeyongera account TikTok etula kati mu video eyo nateekamu ekigambo nti wabweru waliyo abeetunda n'abateetunda kati bamalaya ne bannumba abali beetunda umwayo ne bajja mu comment section ne bagamba kino ekikazi nakyo kyetunda tekisobola kubanga kinyirira bwe kiti nga tekyetunda bakupolishinga kyo kikolawa nakyo kikola emirimu gyegimu nga ffe kubanga kibeera mu nnyumba ssaawa 24 lyetunda naye yeetunda ng'ekigambo ekyo kijja kimpangulula nga kinzijjako wayanga ne bw'oŋŋamba obugambi nti Asiya weetunda obeera nga nkubye essasi ku mutima nenyiga awo we naagirayo obusungu bwonna nentandika okukasuka vidiyo ez'obusagwa naye ng'ekyali kinyiza kyali ekyo okumpita malaaya ate nga seetundangako ekireetera omwana alina background ekwasa ennaku eyayita mu bugubi ne bakadde be okutandika okumuggoka amagambo kumuyita malaaya kumpita malaaya kyampangulula nnyo jjukira ndi mu kibuga Saudi Arabia omubaka mwe yatambuliranga ekibuga omusibuka obusiraamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwe yasibukanga kubanga bwebanga Jidda eri mu makkati ga Tayifu ne Makka which means omubaka weyavanga e Madina yayita Jidda n'alyoka agenda e Taif n'alyoka agenda e Makka abantu abakola hijja bonna bayita mu kibuga Jidda okutuuka mu kibuga Makka nendabanga ekigambo kyantaddeko kinene kizitowa n'osaba Allah asooka akuweemu ka space obateereyo ku bugambo nabaggulako buguzi lutalo nze golaba nagobesaako n'ebiyumba y'abamalaaya mu kibuga Makka ate nga nakisaalira. It is my first time okwesiimuula nga ndi mu kamera ompadde akabugumu mpe emboozi kati nembeera n'olutalo lw'abaana abali mu contract abavumirira okutoloka nembeera n'obutalo lw'abamalaaya kati nebegatta ne bakola akatogo nga buli eyeetunda alina kuwala na Don Asiya kubanga nvumirira omulimu gwabwe. Bamalaaya
ne banzigulako olutalo kati naye nga nze sikkiriza nti mu kibuga ekyo eriyo abeetunda jjukira bo baŋŋamba nti nze neetunda naye nga naawe tomanyi beetunda batya simanyi beetunda batya ate nga sikkiriza nti abantu basobola okwetundira wano mu Saudi Arabia nga ndaba tekisoboka oyagala onoonyereze njagala nnoonyereze tumanye beetundira wa era batunda product ki ziri ku mutendera oba si mutendera jjukira nali musibi wa nviiri nze nakola cosmetology sorry nakola cosmetology makeup bridal n'okusiba enviiri kujjeeko engalo kati nga ndi kafulu mu kusiba emiguwa gino emiwanvu twisting abawala gye baagala gino egigwa ku mugongo ate lumba yatya cause bw'oyogera twist zijjukira nga tuzina twist n'erumba kati nga zenviiri bamalaaya ze baagala okukola ki okusiba nga ntandika okupostinga ku status nti omanyi ozisiba kati jjukira mu bamalaaya mwalimu abaali banjagala kubanga nali njogera ebibaluma kozi waliyo abaana abayingira mu mulimu ogwo omuzungu kyagamba demonstration forces embeera yakuwaliriza kati nga njagala kumanya we baba beetunda batya era beetundira wa anzija nfuna enamba y'omukyalo omu malaaya mu kibuga Jidda sigenda kumwatuukiriza amannya omu ku baali bakwagala yadde malaaya ng'ebijje nali nti kati nfunye femu nga era mulimu abanjagala following oyina namba ki nalinga mu 5k mpemboozi nga atankubira essimu tangamba wano nnawo abawala baagala kusiba emiguwa tulina pate ku lusozi bali bawala nga 6 jangu obasiba enviiri Asiya mu covid awo asiraanidde mu kiyumba talina omulimo gwalinawo gwa kutolosa nakusiba nviiri pini eno teekufumite aha wenyini wokutte wali samu egudde wansi ebadde ekutta akatambaala bayirawo ngenze ew'omukyala nsanze abawala bambadde obupati abali eyo abanyirira aboogera agagambo agazitewanga omuzindaalo tebayambalanga bwapetayiza abamu nga babeera na munnika njereere kikomyawo naye ng'olunaku nsobola okusiba emitwe 4 naye nga buli mutwe ngusibira liyalizi 205 gya 25 nayiza okukonvatinga liyars muninde lwendijja eyo kati awo wentandika okumanya nti ino abaana abeetunda kati nga omulundi gwange ogusooka we twali tutudde nga wetusibira enviiri nga olaba bajja bakugamba mugalewo ate temwogera abali okufumba namwe mwegalize mu ffumbiro kati nga neebuuza kiki ekibekwesa olwo olunaku nendutekawo question mark neŋŋenda kati we nasiba zino enviiri ne zinyuma nentandikanga okufuna bakaswabule kyekyo babi tebeeyita bamalaaya baali babuzaabuza nga beeyita bakaswabule tuzanya ebinigeria bwe batyo nga webeeyita twelyamu bizinesi batambula nazo nga batandika okukubira oli omukyala ng'amugamba Asiya ajja atusibira ewuwo nga ngenda nga nsiba enviiri kati awo we nakizuulira nga ennyumba zennyini zino ze tubeeramu mwe beetundira nga babeera ku masimu olaba oli ali ku ssimu bize ali mu kuchatinga akola ki kumbe ali kusindika ki asindika location kati wano we babagambira nti musibike temwogera abali mu ffumbiro temwenyeenya aba agenda kuggulira kasitoma mulaga abeera bw'omu naye kasitoma bw'amuleetako efujjo nga bano abeekwese nga bavaayo munange nga ntandika okulaba engeri abaana bano gye beetunda era nze nabalimu nemanya obukodyo bwonna butye babikola waliwo akawala bakayita fade ako keekatuukirize kawala bakayita fade nomukangamba naye Asiya wandibadde osiba enviiri naawe bw'oswabulayo okwakatono okuswabula kwe kukubirirayo ekirimo lima ekyo kati obutamalamu maanyi jjukira nze nkyayagala okumanya nabagamba ngenda kirowoozaako
ne bongera okunsembeza n'okukwesiga ne ntandika okumanya ebbeeyi ya lifeguard ze bagula waliwo eziriwo duplicate waliwo original waliwo oyiro gwe bakozesa n'ebirala bingi byonna ne ntandika bimanya waliwo yaŋŋamba Dubai mbuba lifeguard egula $5,000 ejja wano nze bbeeyi saagimanya naye nga walaba enjawulo zaabwe za products waliwo nga zaawukana waliwo condoms fake ne n'ezitali. original kati nga balina n'ebi oyiro bye bakozesa wenzijira okumanya kati nga omanyi nti nagenda mbamanyira batandika okubwatukanga ebyama byabwe byonna nga wendi ntudde eby'omulimu gwabwe kumbe nze nagenda kubabega kumanya beetunga ate obega okola mbega nkola ng'omwana omwajja anyumiza yafuna kasitoma owa slave sex mu lulimi olwaffe manyi nze nagambye seegeziwaza ndi falawo what does it mean simanyi bwe nsobola kukinyonyola mu Luganda naye kasitotawemula tusabike oba tumuyite sekisi w'okutulugunyizibwa naye mwe mwenyini mwe mutambulira saddaaka mwe mutambulira abawalabu abajja ne bakola ku baana baffe ebintu ebya sitaani slave sex kati konze kambabuuze ne batandika okunyumya sitoole za slave sex ti omusajja asobola okujja nga tayagala kwegatta naawe naye n'akulagira omusibe omuguwa mu kiwoto otandika okumwetolooza ennyumba bw'omukuba emiggo nga gwe baguze temugenda kukola kikolwa kyonna omusajja yeeyambula engoye zonna n'omusibamu omuguwa n'otandika okumusika bw'omukuba emiggo nga ye kyekimuleese kati ate nga oyo slave sex nga wa bbeeyi ng'omusajja bw'abazza omukola ebintu bwe bityo atandikira mu 10 pulaasi bwe bukadde oli n'agamba omulala asobola kujja ne poti egendamu obubi then ne yeebaka ne yeeteeka eyo poti ku mumwa n'omuteekamu obubi obumu n'abulya obumu n'agenda nabwo ebyo kati nkunyumiza bika bya slave sex ntandise okutya omulala asobola kujja n'amulagira nti yambalanga dressers and impress yambalanga ng'oba omumbejja n'oyambala epate dressing nungi n'oyambala akakondo nga gwa yakulagidde bw'atyo ku kyati nga bakyatinga nabo before nga tannajja oyo najja n'akuvunnamira wansi mu bigere byo n'atandika okukisinga ebigere byo ng'ali mu mbeera y'okusinza wenamala okuwulira sitole za slave sex nga nzira ewaka ngenda ku Google nga nteekamu ekigambo slave sex nga nsoma ku slave sex neeyongera okutya sirina kyenavaayo nenjogera ku media nga njogera ku side eyo nga nina kyempayiriza nze savaayo nga nvumirira mulimo gwabwe wabula navaayo okutaasa omwana omuto yalinnya ennyo n'agenda e Saudi Arabia n'afuna obuzibu mu kiyumba n'atoloka asobola ajje nga bino ebintu abitegedde nga ebagezaako okumuyingizamu ebyo ebintu agaana kyekyandeetera okubeera nga ndeeta sitole ezo wabweru nze nayagala okutaasa the younger generation kubanga bo baali baakula dda nga baayonooneka dda empala naawe we yeeyongerera yeeyongera n'emmera ku buli malaaya ne yeeyongera n'emmera ku buli muvubuka eyatoloka nga yawasa malaaya nze nga mu Saudi Arabia teri Munnayuganda awangala n'emmalaaya nga tampalana olwa ebigambo bye wabayogerangako ate agaali amazima geneezuulira nga sirina abiŋŋambye bwentyo bwe nzijja okumanya nti e Saudi Arabia eriya naye nga beepangisiza amayumba eno Uganda balimba famire zaabwe nti bakola mu restaurants mu malls ez'enjawulo naye babeera babalimba babafuna akadde n'agenda mu zimmoolo ne yeekubisa ebifaananyi n'akola atya n'akuweereza gwe n'olowooza nti omwana wange byaŋŋamba bituufu naye nga si biki baana abajjudde mu makomera mu ggwanga lya Saudi Arabia abasinga obungi ba malaaya
babakwata ne zikondomu ne babakwata n'omwenge walaji ogw'omu bicupa bagutambuliza mu bicupa bye bayita makka amazzi ga makka imagine amazzi agaliko ekigambo makka mwe batambuliza walaji Saudi Arabia bakukwata ogwo musango bakusiba n'omala ko ekibonerezo ne balyoka bakudipotinga so neyongeranga okufuna obusungu bwe najja rudeness gye nalina yonna oluvannyuma olw'okumanya deep ekintu ekyo kibaliko ate ekyasinga okunnuma nga abaana baffe betutolosezza betuyambye ne tubaleeta ng'ate bagenda ne babayingizaamu that mind ne baba recruitinga ne babatwala mu mulimu ogwo neyongeranga okunyiiga neyongera okubanga nkozesa obukambwe bungi nnyo n'osiiwuuka empisa yeddoni Asiya avuma wetumujja bwe ntyo bwenjiga okuvuma bwenjiga okwogera ebigambo ebiruma abantu kwe kuduulira abanaku doni Asiya obusungu abukuba amalaya bamalaya be bandeetera okubeera doni Asiya ensigo etayagala so wa transforming anovaamu omuntu omulala bo tebamanya nze kye nali nnwanyisa naye essaawa zino bakiraba gye bali era bakiraba gye muli era mundaba buli mwana gwe nagamba nti guno omulimu togukola gumira wano ofune ekitini naye ng'oli ku safe side abali mu makomera gye bali bangi ku bo nina malaya gwe mmanyi yali kabejja nga wamaanyi yalina boyfriend ye gwe sigenda kwatuukiriza amannya nga yakuba buli kiramu wenjogerera ali Saudi Arabia mukomera ebyo tebasobola kubyogera kulw'okwagala okulongoosa omulimu gwabwe naye neyongera okukutira abaana bwe ofulumya ekiyumba manya ennaku yo kola emirimu gy'omu kiyumba oli kukola oli kufuna obukadde bubiri ofuna kamu 8 kiki ekikuleetera okululunkana mbu ogenda kufuna sente ez'amangu mwagala obulamu bwamwe kubanga obulamu bwe bugagga tebugulwa tebulina spare. Thank you so much. Empalana bwetyo bwejja mu ggwanga lya Saudi Arabia kati bwe balabanga nze tebansobola ne batandika approachinga mukwano gwange Doni Muhammad era ne bagezaako to recruit me mbeere kye bali nakulumu nafunako obutakanya n'omwagalwa wange obwali obubya nnyo okuntunuza ewantu awo naye nga yalina abaali bamupika emabega nga balowooza nti nga bamanyi nti weenaafukka kye bali Thank you so much. Bankolako nnyo efujjo bakwatanga enamba zange ez'amasimu nga baziteeka ku bukutu bwe bakyatingirako abasajja nga nsobola okudda engulu n'ensanga message nga 3 ku simu yange naye nga zoona basajja bagula bamalaaya be bagaddeko nga bwagenda n'agulawo akakutu ateekayo enamba yange ey'essimu so nayita mu kusoomozebwa okwali okungi naye nze neebaza Allah ow'ekitiibwa nti byonna nasobola okubisimattuka. Abaana b'obusiraamu abeetundira mu kibuga Saudi Arabia kyemukola kibi nnyo. At least mwandiresa abatali basiraamu abatamanyi buzito bw'ekibuga ekibuga Saudi Arabia bakikole. Omu yambuuza n'angamba badde manyi abawalabu be batugula. Of course buli ensi erimu aboononefu n'abatali boononefu. Ababagula abawalabu boononefu. Ate abasinga obungi nnyo bajja ku kati abasirikale batuuka ekiseera manyi bamalaya bano babayoola batya babayoolera ku kyati malaya we Saudi Arabia akolera under pressure tamanya gwaguza maali nkugambye ne gwali okuleeta asooka kumwekengera kati very recent waliwo ka video wakapostinga ne ku page yo abo abaana mbamanyi bulungi bayingiza customer kyeka yali azze kubabba ne bamugwako ne bamukuba kiyifu ne bapostinga kati bali mu komera tetumanyi bbanga lye bali mala mu komera olw'okukuba customer ate ne bamala ne bamupostinga bandi mukubye n'amaana ne batamupostinga beeraliikirira oba oli awo nedda baagala kulaga nti basobola okubalwanyisa bali mu nsi yaabwe tosobola kulwanyisa munansi ate amateeka g'eri gakola basome contract zaabwe mulimu eteeka erigamba nti in case of anything bawuliriza muwalabu so sigwe omugwira kale butereevu vika exclusive gwe mukutu kwe tukyasinziira
nawe kwokyali amanya bampita Vicky Jory aliko kamera emabega eyo ne musonga z'okukatemaatema okusobola okukalaba nga temuliimu biyitira. Ndine Doni Asiya emboozi tuli ku kitundu kyakuna kati kavudde ku nyanjula kagenze ku ntandikwa y'okunyumirwa eddirira entandikwa y'enkomerero. Kati Doni omaze otunnyonnyola COVID omufuniddemu fame omufuniddemu sente z'okoze okuva mu bamalaaya nga bw'obabega n'obbabega at the same time banno bw'obaanika obanozeemu ensimbi obabeze tozibidde byama olw'okuba bakwataakinga obaddiza bigambo. Njagala okumanya Doni Muhammad tumulaba mukadde aka COVID-19 ng'ensi yonna eri bubi, naawe kennyini mulivingira mu motoka ez'ebbeeyi, olivingira mu environments eziri expensive, okola videos zo nga zonna ziraga oli wa bbeeyi. Kyajja kitya? Ebbanga ly'emyezi 2 gye twafuna obutakkanya nga tetuli ffenna. Mwafunako obutakkaanya? Jjukira nali mugambye mabega wonna nti toloka ojje nkwetaaga nga woli naŋŋamba kati wano emirimu egiriwo wabweru gya kuvuga bamalaaya kyokka ago bamalaaya obavuma kati nze nja kufuluma wano wabweru naavuga baani? Namugamba gwe fuluma, Allah yalina enteekateekayo. Nagaana. Kale nga waliwo abamusudiyo abamugamba nti bw'onaatoloka wano nga tolina connection ku bamalaaya togenda kusurvivinga. Bamalaaya be balina okubeezaawo. Be balina okubeezaawo. Kyokka ate nga nze benkuba mukazi we. Ng'ate bamumanyi nti ye bbaawo. Kati ebbanga ery'emyezi 2 egyo we yadda asazeewo nga n'ekyokukola akimanyi. Mwali temwogera, temuwuliziganya, no communication. Tetuwuliziganya, no communication nga twafuna obutakkaanya obwali obunene nnyo. Owumbira eno awumbira eri. Kati mu kaseera ako we yatoloka nemugamba nti kati ozzaako ki? Olina okugula emmotoka tuyingire ekkubo. Naŋŋamba ekituufu kiri nti Asiya sirina wadde 10. Abiŋŋamba amaze ettoloka. Already yegobye yo tasobola kuddayo ku mulimo waali kati ali wange tuli waka. Akugambye talina wadde 10. Aŋŋambye talina wadde 10 ate atolose. Kati awo bwenzijira okumanya nti sente ezitulabirira mu COVID, sente ze yampanga mu prosesi y'okunkwana zonna yali salalewe kwe yali akola mu Samasiko n'ebizibuzibu ebirala bye yali alina ng'omuntu. Ekyo we nakijjukira nenzijjukira akaseera ke yatubeererawo mu COVID nga yasobola okwerekeerezayo ekitono ky'alina nga teyeebaliridde n'andabirira nze n'abantu Allah be yali yangatako kyali kimala bumazi okukola byonna bye nakola. Bwe ntyo nakwata sente netugula emmotoka yaffe. Mmotoka ki? Chevrolet. Wulira eggaali Chevrolet. Ezo ze zimu ku nzirusi ezikozesebwa mu kwakitinga oba mu kuzannya films. Bwe tutyo bwe twagula emmotoka. Sente nga mmeka? Eri emmotoka ziringa bugaali. Sente tezaali nnyingi nnyo. Kinene nnyo zaali miliyoni oba nga 11. Chevrolet. Miliyoni 11. Saudi Arabia. Tumaze okugula emmotoka alina mikono gye bamuteekamu ebigambo omwana gwe togenda kukola wano bamalaaya be batubeezezzaawo nadde waka ng'oluusi zivuddeko oluusi nemugamba nedda kakkana okimanyiko nga Allah ye mugabirizi w'abagabirizi. Oye kale kyannyamba nnyo nti yali muwulize. Mutuufu nange nemba naye ku ngeri gy'obuuza osmile nga siyinza butawulira. Yali muwulize, yali muntu gw'ogamba ekigambo n'akuwuliriza ate n'atwala ekikyo ng'ekyamakulu ekyamikwano gye nemugamba Allah ajja tugabirira. Kati we nalaba atandise okulajana nnyo oluusi ng'atuulawo takoze biki ebyo
motoka akanya kujoza najisiimula nakugivuga kati nentandika ngo okutuula mu motoka nze Doni Muhammad simuwangako kyennyanja kulya omulagirira wasangibwa kyennyanja namuyingiza ennyanja ne tutandika okuvuba ffenna era mu process yasooka nga we tuvuba ebyennyanja eby'obukadde obubiri muwe emitwalo 5 naye 5 ago sigamuwa nga mulaga nti no nze ndidde kamu kitundu namuwanga 5 ago nga mulaga nti twakoze akakadde kamu twala 5 nange ntwala 5 nga njagala kumwagalisiza ekintu ekyo ekireesa 5 ago ekireesa 5 ekyo bwetyo ne tutandika nga bwe nfuna omulimu omwana agenda ku mulimo ng'amumuwa ng'amuvuga ng'amutwala ku location nakola naye ne muyigiriza system bwe yali etambula ebyali bituyuga byali bingi ebituyuzaamu kubanga obulamu bwaffe bwali mu media mikwano gy'abavubuka bonna baali badiringa ne bamalaya nga yababeeramu naye ng'abeera old man out alina omukazi teyeetunda ate ng'avuma bamalaya ate bamalaya be balina emirimu nkawulira bwetyo ne tutandika okubeera ffenna era ne tuwangalira mu mbeera ey'okkola mwebaza nnyo ffenna tubadde bantu abayambagana mu nsonga eyo tuyingira omwaka 2021 jjukira nalina ekiruubirirwa ekya kiyumba kyaffe ekinene oba ekirala olwo ekiyumba ekinene kati nkifunye maze ku concentratinga kisobola okusitula abaana nga 3 ng'okipangisa ssente mmeka ekiyumba nga biruzi mu mwezi zigwera mu milioni nga 3 just bills rent masanyalaze mazzi bembozi tandika okumuyigiriza system naye ng'oluusi ajja ne excuse system ene ey'okutolosa abaana ey'okutolosa abaana bafunidde batya emirimu kwe tugamba nze nali open nga sirina kyenkola nga tamanyi mbuuza wakikolanga out of love out of nedda ndi muntu nze wembeera naawe njagala obeere bulungi njagala nkuteekemu ekyo nga ne bwe ndiba nfudde olisigalawo oli nyimiridde nze nazimba Doni Muhammad nti ne wanaabeera e Saudi Arabia emyaka emmeka tasobola kwagala kululunkana kuyingira department y'abamalaya kozi namutwala mu nnyanja ne muyigiriza kinze kye nali mmanyi bali kye baali tebamanyi n'okimuwa 100%. Kubanga nali nsuubira okubeerawo n'obutabeerawo twali mu life ya bwa freelancer toyina wankalankalira bw'oliwe kaggweramu kabaka weddemu so nayita mu kunyigirizibwa system n'agifuna n'agimanya nayita mu kusoomozebwa ensobi nnyingi nnyo ze yakola naye tekwali kwagala kwe wabula yali yazikolanga under pressure mikwano gye abaali tebanjagala ate nga bakolagana naye nga bawulira baagala nveewo musowagane mukyawagana weebale nnyo naye neeyongera okubeera omugumiikiriza ng'omukyala eyabuulirwa nga bijja ne bibeerawo n'onyiga n'osonyiwa ne mutambuza obuki ye relationship enawangaala ne mutambuza obulamu bwentyo bwenzija nfuuka Doni Asiya Maama Kiyumba at the same time Dalaala at the same time Doni Muhammad byonna ebyo mbikola nga n'emirimu gye mu nnyumba yange njikola omwami wange alina okwambala engoye nga zinyirira amakanzu ndina okugagolola namuteeka ku standard ey'obusiraamu era nze bwe yayambalanga amakanzo yandabikiranga bulungi nnyo ng'ogamba I have my beautiful son era amakanzo almost amakanzo agasinga obulungi gonna agasinga okumunyumira gonna nze yagagula omukazi ekinyumira bbaawo kimugulire ayambale alabike bulungi eri abantu omukazi
ekinyumira bbaawe akimugulire akimulabikire bulungi ayambala amulabikire bulungi owe wange wakicyenga munonga so bwe bulamu bwe tuze tubeeramu nga tufundikira ekitundu kino tubakubire highlights y'ekitundu ky'okutaano process eyo ogikola siwuliramu assets ate olaga life eimprovince sente weeziri ezimu ozisuza na mu ppiro n'erinnya okyusiza gw'eddooni naye jjukira mu kitundu ekyasooka twenyikira emitima twagakaaba olw'embeera gye wayitamu ne maama essanyu lya muwala we okweyita ddoone asula ne ssente mu ppiro maama obulamu wabumukyusiza kati okutandikira awo Jowero okugoba obwavu mu family ffe abavudde mu poor background it is a full-time job. It is a full-time job. O sacrificing essanyu lyo osobola oddiwa abalala osobola okuliwa abalala oba oliwe family yo osobola okuzimba legacy nti wabbulula ennaku gye mwayitamu nga wakola ebyo bye baali balowooza nti and what they will remember always. Nze omu ku ba family member yange bwe nali nzimbira muzeeyi balaba material omanyize nababala lwaki towulidde assets mu story yange ekyalo kyewaffe nakikulirako nkimanyi buli mulabe yali tayagala mama wange namumakinga nga nkyali muto era nange mmanyi mulabe wange wadde mubuuza nseka naye nabasoma namanya ekika ky'eddogo kye balina supidi kwe balogera nenkola ebintu byange mu mpola kati najja nembalagako sample twalina amayinja mu ttaka lyaffe nenga kuba ngana akamala okukubaagwa mayinja nteekateeka kuzimba muto wange anzirako ne bamuloga naagwe eddalu. True story. True story. Omwana waffe bwe yagwa eddalu bbiri abiri mu gumu nga gutandika nengamba aha bajjeeyo ebijambiya kati bajjeeyo amafumo naye njagala mujjukire tuli wakati mu covid olwawutawo nina okuluwangula njogera bwetyo naye nga alinawo akasente akawera ndi mu miliyoni nga 15 naye nga sirina kye nali nkutteko kukola wadde kugula ekintu kyonna naye nga mpeerera abaana ntoola zaka. Obwongo bwange obumanyi bunafuwa mu nsonga ezaagala okutegeera osuuza miliyoni 10 plus buli kirooto kya buli kadaama kumpi bwe nfuna bakadde bange oluba okutereramu ngule poloti nzimbemu ennyumba wakiri ey'emizigo tebikuli mu mutwe. Omanyi ne speedi y'abalogo bw'atali mulogo wamanyi otya speedi y'omulogo nabamanyi okuva nga nkyali ewaka baatutulugunya nnyo baatulugunya mama kati we baalaba nga tukubya amayinja kyayika ne bawulira engambo nti twagala kuzimba ne baloga omwana naagwe eddalu kabonero kakwagala kutuzza mabega ezaali genze mu kuzimba zijjanjabe ne tujjanjaba omwana oyo Allah n'asaasira n'awona era abamu beebuuza bajje wa sente ezimujjanjaba biki ne boogera bingi kati omwana aba ateredde kati nga maama wange atandise okutuulako wansi kubanga omwana ono ebintu byali bimuyisa bubi nga aloga n'ekiro kyonna nga maama teyeebaka kati maama waatebenkera mukubira essimu mugamba maama njagala kuzimba njagala kukuzimbira ennyumba gye nakusuubiza. Tuyingire ensi ensuubiza tuddayo mu highlights zaffe ezaasembayo butya Doni Asiya bw'asobola okuzimbira maama ennyumba eri mu miliyoni 10. Maama ng'agamba nagudi maama wakava mu kujjanjaba muganda we oli kweteeka ku nnyumba kati eyo enaazimbika enaggwa ne mugamba maama season njibaze
tuli mu biseera bya covid abalogo babasalako amakubo g'okutambula mugambe nti kati mu biseera bya kafyu bino nze byenjagala okutukoleramu era nze nazimba ennyumba ya maama wange mu covid nagitandika 2021 mu mwezi gw'omunaana twayingira 2023 oguwedde mu mwezi gw'okubiri yagiyingira Febru nga 10 ng'abalogo tebakiraba abalogo bagenda okujjukira ng'ennyumba njiggala tebalina bye bayisa ddogo ne batandika okuwunga ne batandika okusala ebigambo omanyi omulogo aba n'obusungu ne yeerabya future y'abaana be n'atunulira future y'abaana ba munne. Ennyumba y'M1,000,000 nga si mu kibuga nnyo wano materials we ziri oba oli awo ez'ebbeeyi ttaka kwetudde n'ebisigadde. Njagala kukujjukiza kano nti ennyumba ya maama wange eyinza kuba nga si ya kabi ng'abantu bwe bakirowooza naye nagizimba mu biseera bya covid. Nze nazimba ennyumba ya maama wange nga sementi mugula 4,400 namugulako n'ekwenna kitundu. Tegerekeka amabaati kigifuula ey'ebbeeyi mu matiriyo n'ennyumba yennyini teyali ntini kubanga yali amabaati 85 amabaati gaba nnyumba ebanneneko bisenge 4 dining n'effumbiro n'ebinaabiro mu bisenge self-contained. Kati nazimbisa ennyumba ey'ekimama nga seebaka kiki ekimama speed nkimanyi anti mu kuzimbisa ekimama nkimanyi oyinza okukola ekimama kyekidriving okola kati jjukira abaana baaliwo bangi bapoota ebiseera bya covid tebalina mirimu nga nze nkanya kugula nsawo za buwunga na bijanjaalo abamu bakolereranga na mmere. Nazimba ennyumba mu nnaku 7 netuuka ku ki corporate nembeera so excited nempunga nengamba Allah nkikoze nenjikwata nenjipostinga ku social media. Awo wenkunoonyeza mu inbox nkubuuza Doni Asiya who are you osooka ombuuza ndowooza actually I remember wambuuza emboozi onaagikola nenkugamba ngenda gikola nombuuza nekugamba naye seetaagemu ka facilitation nombuuza sente mmeka ate after all nondeka ku bulutiki paka kati nengamba Doni nosigaza kuweereza hello hey how are you fine nzimbye ennyumba ya maama wange Allah nsobozesezza ewedde kati we nagipositinga because of too much excitement bafeelia abantu abatudde ku byey'emyaka abakwata ssente zaabwe ne baziwa ba boyfriend abakyawa famire zaabwe mbukulw'okuba bagwa mu mukwano oba nti kulw'okuba babasoomoza nga bakula ne banyiiga ne bafuna enswalwa ku mutima ne batandika okunkomerera naye nga beerabidde nti gwe bakomerera yayita mu nnaku tebamanyi gy'avudde atuuseeko musanyu ate ayiza okuvuma mu Saudi mpe emboozi era n'abamu abajja nga bampakukirako mu kaseera ako sigenda kubatuukiriza amannya katubireko ebyo tugende mu maaso n'emboozi yaffe. Nzimba ennyumba egwa Viki maama ennyumba ewedde nensooka ntunuulira obuliri nze mwensula entebe gyentuulamu buli kyenina ekirungi mu nnyumba e Saudi Arabia neŋŋamba maama wange naye abyetaaga amukubira essimu mugamba njagala ogende buli we batunda kyowulira oyagala kyoba osongako olugalo nze ntuukirize. Baali bakyawuniikirira ennyumba etambudde ku supiidi ate baalaba fuso y'ebintu ebipya. Maama wange agenda kuyingira ennyumba eyo twagikolera n'akabaga n'omuziki ne gubeerawo abalogo ne bakuŋŋaana era ne bajja ne balya ne banywa ku mmere yo wajooga omulogo w'embaale n'okataga
kati nze bano abalogo b'oku kyalo kyewaffe ne babala nakulambalaba bakyojjanya maama wange ngambalaba bwente ne mbamaakinga era nabalamba ne tactics ze bakozesa era nze sitera kwebaka kiro abasawo gye baalogeranga nze seebaka kiro ako wakangambako lwaki teweebaka kiro anti abalogo baloga kiro we nakizuula nti buli lwe neebaka ndootangudde mu nnyanja nkola nemanya nti ekiro waliwo abanfuyira emmindi waliwo abandoga kati nze nasalawo ekiro seebaka nze nyingira obuliri ssaawa 2 ez'okumakya amasabo gabaamu amataala abalogo baloga kiro ojjukire emisana baba bagenze kulima bagenze kulunda kupakasa ze banaatwala mu kunoonya eddagala eriroga abaana b'abantu kati we badda ne balya ne bakkuta agenda kuddamu okutandika okuloga abamu batandika okuloga nga batudde ku byoto batandise okufumba waliwo abalogo abatulondalonda ebintu ne babiteeka mu busaka buno omanye ebyalo buno bosanga nga buli waggulu mu nnungo neyenku obafumbira wansi obwo obuntu bujjuddemu amalogo ennungo ekibani ndeni kati mugiyita nnungo fe tugiyita nnungo mu lugisi ndaba waliwo ebibani ndabako obuntu bulinganga obwakwatirako olowooza n'ekirala olaba buno obusuwa obutini buno embale waffe tutera kubufumbiramu amaleewa ensaka kati olaba ezo ensaka ezo zolaba zireebeeta wansi wegundi webibani owekibani obusaka bwe bateeka obwo abasinga obungi baba bateekamu eddogo kati nga buli lwakuma omuliro wansi eno atandika okufumba weri buguma buli geyaloga abeera bubi kati nze ekiro seebaka mbeera ku ssimu yange nembeera ku tikitoko nti abalogo bagende okutuuka okuloga bansange nga ntunula kati mbuuza eddogo bwe baseesaamu eno litabuke bw'oba otunula kati nze nkuze ndaba abalogo nze nina omulogo gwe nasangako ng'akutte akaana akato ak'enkoko n'akasibamu eddagala n'amala n'asima ekinnya n'akaziika omutwe n'aguleka wabweru nga kakaaba ku myaka emeka nali muto abalogo b'oku byalo si bangu newagenza kugamba omanyire speedi kwe balogera kati nze ekiro seebaka nze mba ntunula eddogo bwe lisanga ng'otunula terikukwata kati ate banaakwata batya omuzimu gwo eddogo baloga muzimu of course banaakwata batya omuzimu gwo gwe buli lwe bakusindikira eddagala basanga otunula ze banfuyira emmindi mba ku tikitoko ate nze baaneewerera nali manyi omuntu bw'oleeta achievement ku kyalo kyewammwe oleesa enkulankulana kuba bwe namala okuzimba nenzimba n'ennyumba z'amaduuka nali manyi ngenda basanyusa bagamba omwana wogundu atandise okukulankulana banyiiga bunyiizi ne bongera okukuma obusuwa bubugume ndina achievement gye nasembayo okugula newayitawo ennaku nnyo oli yankubira essimu n'aŋŋamba mu lugisu wiyingire naabi nengoza kwagama kunnyeneeyi mbuze yategeeza ki weepaase ennyo naye ogenda kukoma kweno yennyini era gye wakomako kuba gy'ogambye gy'osembyeyo gye nakomako era yali mbya property kati newe nakwatibwanga ndi Saudi Arabia mu kkomera bo baali mu kucelebratinga kootadde kati bamalaya be Saudi Arabia we bankwata bagula embuzi ne bagiteekako erinnya Doni Asiya ne bagiwandiikako ne Makka ne bakola pate nga nkyali ku deportation ne bacelebratinga Doni Asiya okukwatibwa okudda mu ggwanga ya Uganda. Olina pate gye waliko n'ogamba bakuwadde obutwa? Nasimatuka obutwa mu kibuga kya Saudi Arabia emirundi 2 nensimatuka n'okukubwa mulundu gwange ogwasembayo era nawangaala ennaku 4 Allah nanzijayo mukufa nawangaala ennaku 4 oluvannyuma bamalaaya lwe baali bagenda okunkubira ku lusozi namala 4 days we baalabanga ekyokunkuba tekisobose
ne bansetingira amagye agali gakola taftish patro ne bateekayo ekiyumba kyange bwe batyo ne banjoola. Kale nkwanirizaako nnyo nenkuyozaayoza era nenkwebaza w'osinzidde okubeera ng'ondabira ku mulimu. Singa obedda olaba okola kitegeeza nti olina kingi kyossa ku mmeeza. Bampita Vicky, nsinzidde ku Mukutu Vicky exclusive. Subscribing, liking, sharing, comment section werinzigule njiteerawo mmwe. Njagala mu kitundu kyaffe ekyokutaano nga kye kigenda okuddirira ekisembayo, emboozi njagala ekome ku bitundu 6 tugenda kufunza oba oli awo mpozi nga banabaawo ekikyuseemu. Otunyumize era otubuulire enkwatayo mu bye tudda nabyo mu kitundu ekyokutaano. Nasetingibwa ntya, nakwatibwa ntya ku bbanga bye nali maze Saudi Arabia nga poliisi tenkonkonangako, nga n'ekiyumba kyange kyasigalayo nakati kikyalwaninga naye poliisi teddangako ku location eyo. Kiraga bulazi nti yali set up. Ne we natuuka mu deportation nalwala nnyo, mbeera gye nalimo si nnungi, mwandabanga mu filita naye nga temumanyi kiki kye nali mbatolinga nakyo. Esi yankuba nnyo nenfuna ekifuba, natuuka n'okugenda mu x-ray. Mu bye tukomawo nabyo twagala otunyumize. Bukyanga ovaayo Kampala omusanze otya? Abadde atya briefly? Si mwangu. Ayokya. Beeyi ya data ayokya. Kampala ayokya. Era ngenda kwebaza mukulu Doni Muhammad, tuwebale kumbeererawo. Alhamdulillah. Kale tusinkane ndoza mu updates ezigenda okubeera nga ate ziddako. Weekuumire ku Mukutu okusobola okufuna interesting stories, stories ezi edutainment, ziri mu music ziba edutainment, wano ziba educative. Kale tusinkana I think omulundi oguddako, naye mwekuume ensi eyagala balamu. Naawe okusobola okulaba episode eddako olina okuba omulamu. Obulamu bwo tobutwala nga kyakuzanyisa, always obulamu butwale nga ekyamakulu. Tukoledde wano akafo kalungi nnyo kawa emirembe since morning we tubadde n'akacyayi we tukafunidde, bakayita Taher Foods. Kasangibwa wano Makindye, okuliraana KCC. Gwamanye Makindye side za wano ku madirisa obeera oyambuka kati omulyango guyingira ku KCC wennyini restaurant eri awo ogenda okugenda maaso n'okubeera nga ate ojja ofunirewo akaseera kakanyuvu, ajangu n'emikwano gyo, jangu onyumirweko ku environment ey'enjawulo kweyo gy'obeera gy'owangaliramu mu bulamu bwo.